era amakubera nga yabadde kumpi wano naffe master twadde tuteeka omuteeka. Poliisi y'e Matugga ezinzeeko essomero lya Wona Nursery and Primary School ku bigambo okuba nti abasomesa ku ssomero lino babadde bamaze ebbanga nga beenyigira mu bubbi obwa bodaboda obususse ennyo mu bitundu by'e Matugga. Bulijjo tumanyi ng'essomero kumbe babbira mu bisi baleeta bateeka omu so tusanzeewo n'abapuleti nnyingi nga 15 okudda wagone nga tusinga wano mu woofiisi y'essomero lino. Kino kiddiridde abatuuze okwemulugunya ku basomesa ku ssomero lino nga poliisi olubadde okutuuka abasomesa bataddeko kukola tondeka nnyuma nga abasirikale bakutteko omu ayambeko poliisi mu kunoonyereza. Bafuuzizza essomero lyonna ne basanga namba puleti za pikipiki esoma mu 15 kw'ossa ne pikipiki ekika kya bajaji boxer namba UGB 219E ng'eneggiddwa mu ofiisi gye bamenye. Defense w'ekyalo Peter Kanyika agamba nti abatuuze bamaze ebbanga nga beemulugunya ku basomesa b'essomero lino ekibawaliriza okukwatagana ne poliisi bazingeko ekifo kyonna. Tuwuliziganyiza n'abatuuze ababeetoolodde ne batugamba nti bamaadamu babadde nga be bayimiriza piki nga beetaaga okubatwalako kati nga bwe babatwalira bamasita bo ne bakola obwavu gamba nga bo bajjanga abaagala transport kumbe bo batwala bali mu ttambi. Ye mmeeya w'e Gombe Ronald Kasirifu Kabembula akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku masomero gye batwala abaana n'asaba n'abaminisitule b'enjigiriza okwongera amaanyi mu kulambula amasomero. Ate ne bakama baffe ab'ebyenjigiriza nkakasa nabo bagenda kulondoola okulabira ddala kiddala ekibadde kigenda mu maaso mu kiseera kino. Naddala ebiseera bino ebya holiday biba biseera si byangu nnyo. Nja kusaba bannannyini masomero bonna we bali bambi tugezeeyo nnyo okulaba nga security ebeera kyekimu ku bisookerwako naddala mu biseera bino ebya holiday. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango akakasizza bino n'ategeeza nti batandise omuyigo gw'abadduse n'okunoonyereza ku nsonga eno. Poliisi e Matugga waliwo omwami gwegombyemu obwala ekigambibwa nti batebereza anti yabbye piki. Omwami ono katakumiddwa poliisi y'Amatugga. Waliwo piki gye babbye ne bajja nga babalondola. Mu kulondola okwo ne batuuka ku ssomero limu awo Matugga ku kito ne bazingako banannyini piki. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.